Love Soldier unashikabili mukageza kare kusaba binizo kumacha tuongenda baniza nyo minsangane sawa eno mazo kulia popula zama unafetenywa James aje kuda kusatu ne kusawa nyakonda rugawa na jiranga checho obuda wa mtimuna wa mpeo wao wa mtukoli yako ndala bulunye chintu chiba checho chiba chitamula maridadi sana chechiganye mwena kuliza lubogola sibe chapodenyo mama meyo gambo teori echiwenda nuli bulungi dembe restaurant echenja bachimaze na wondoza chamsana tulindiride enkubuziza koziwa nembuza kompozise bachije eri balita wali oli omukyala muliza afe banaye simaina kumanya yangambe banayo mbuzangako saidiza wali era balita saidiza eyo nja kubuza ko nalongo tofayo niyo balokuliza lubogola simba ate onkuzigende ngaba PK Events Production Management amukulu Lucas Selector Jose DJ Saipa DJ Pato PK Events Miles Munana wali Gaza Roda DJ Emajali nyo nomukulu mponzi ate nawe Dan nkugamba afando gambo tya oli bulungi Beauty Plus Salon kumunana Gaza Roda tubabuza kopa Mautumo Property Consultants nemba buziza koba naye mugamba mutya Dr. James Kubutu Medical Center nawo gambo oli bulungi Sande Lugaza ambassador wange nembuza kompozi Stickman Musudan ambassador wange budo ogamba ya che nenda kauka che chiganye gayi OC5 Lord Councilor to become the South Mulago 1231 degea mja karo Colin Nantongo nenkuza geto Lord Councilor nabagika kande mama cheso wenkula kuna ni machindi westi bagamba checho namuli jeni mu eri matugalwadda ajana yekwesi oyo tulino muwagira onebona juka proso munyogweruwero omuno nebonda ula Rwanda dempozi katika mu North naba kulindide the no classic metal fabrication wali echanja atemo akoza akakode akayitirivo bakuwadde nyumba namba enama dirisa bakuwadde elimu lyabwerere ekyo deno chokoze chabode keni chechiganye kafesino hadweze masoli mugamba tumkulu mama lakika suja Robert David lakimwe natubabuzako of course Green Hope wali nanyikasa de Chimena Paulo vije mokso mtapta wa Record TV sentu mwijoni gaza na se chechiganye oli bulungi abe Dubai tubabuzako isima katogo buji chechiganye hamza karodo agambate Emma Mugerwe Leeds UK nenkubuziza konstali kaminyo banji nyo Patrick Chiboli mu America nawe otuulize ekyo kya bodemu Diana Mutasinga bayibuyikwe bagamba jangu bikakazibe Kasanga Town Council Mayor to be Jamiro Chanja chechiganya Milka Motors Bize Brand nenkubuziza ko sister Kobeka Hospital kwa Vincent Kayunga Isantale nenkubuziza gamba de Sauda na Ugeru Restaurant checho nkazibe progression as kule chitintale nenkonele mu style au ayo Richard with care bagambe mtine chintu bachiwanikide dala bagambe ba ayo lero bakedde wali ekamocha kuba boda Ay, chebakoze. Baba kuba lecture. Lecture yoka. Baba wadde ebitabu. Ne baba wa pen. Ne shield ziri card zezo. Baba mukwete gekera. Beba nafa ba ayo. Omukolo achitambuza ala ninkulenge dao beba na ba ayo kuba mufude. Ate bagenda kutambula yo nayo nanga baboda baba faako. Ye je bayise mpozi ayo recharge with care stabili mwena mukaga hash. Ye yombozi ofuna accident yes no sura mutwali one night. Baje kuanga bakutasa banafa ba ayo. Tubenyumiriza mu nyo chintu kya kabinyo miwambo. Ojeno kwa kansala wali mpozi mu Chikulu zone kubuza ko gambo tia waswan family Saloon wali watuba bagambe no wiki ona yabwereri bakasoma babwe manya Shafiki ono musidamu nenkubuziza wewe banakuliza lubogola Simba Faith Agro Inputs bagamba take msende right now bagrede mbogo kuli Bulda ine sene Victoria wamu nenyanye chika cha anso ekula mang Victoria F1 ekula wakati wena kunkaka kusamu mutano ngemboge mezito wakiro mpozi nyaku tano Bulda ine ekula wakati wena kusamu mutano chinana mutano nzito ekwezi suka mwatano chokazi kumiraka sanja anso nyanye kumine choto katinge baranyo na iya tuzi wanakataleke sio na enye nemboga sanga maduka Faith Agro Inputs mu container village masuko mulyango wa Kupa Complex nekwentebe road masuka guchero kuliana shell 07 mucho na musatu chinana munya chinana mwenda tuli Facebook live omlange ndao sikena Facebook yo typing amo mlangira ndao sa oje tulama live katukola binsangano gambe beba bye yes kudaki kama 13 zizino zikunokiza kwera abiri mwe muzokezi blo kwera ngatuingira musawa ebiri ezame esatu ezama chako nakola lero kati mwe bale nyomwe na batumbu de program enje dembe fe wetu liwano kubinsanga wano gaba gambe tukutwala ku speed ya iriri ekintu ja kitegera omuguluse kuja Ismaili wali akatale kake kubuza konye gombola chichusa njikwagaliza otekedo kubera ngo jikwasa kanye kintu kitambula bulonji beti singoma moti yesiato mu America munengi jebaleko jaja Amsterdam Regina kubuza konye omune chao sinsereko basajja subi MP2B na kaseke South webole nyo kubera ngo ulize program nunje edembe nyalo kubera ngamuza kwa mini jemu kasachi tembete no muchala eliside zemiti yana banange webole nyo kubera ngo ulize program enunje edembe nalongo
Borozi kirabira RDC wachiso omune Palonso buga MP2B Busiro North kubuzza ko nyamugere njawulo banafa bachibe modern agro farmers buya kasanda omukulu semwesi God from Limisa kubuzza ko nyo omune John Bosco Kaboko za director Super Shorters Property Agency nawe jebale ko munange jotu sakengalo aba booth for services wali ku Martin Road wabazikiriza omuliro mwandi badamu iteko nembera musoro kuteka bintu bya mabulunji nyo muze kalunji sale ku booth kubuzza ko nyamugere njawulo bajagala kubera nga ngutegeza tino waliwo chipya kiri mu kibuga World Navy Company Limited bana bagamba tino balete motoka kuva mitalo wamanja nebaze kutusiza wano nga za mulembe nyo World Navy basangi wali kumpi dala mu kibuga itayo kobere ngo solo kwasaganya emotoka ziva Japan oyagala ntono obagala gali galukululana oyagala za sape obezikola sente teka kutunula wala wona gera manafa ba World Navy obere ngo solo kufuna emotoka ku sente ntono dala buchimu kigenda kutambulira bulungi kubanga bazeke beja nnyo nezijanga amazo zitegera nti za mulembe yensoma shiz radio Simba ebakunira munega nti aba balete balange nafe singa daddalo bukulu tyoja basanga mu kibuga katige nali ku Forest Mall Lugogo Block B shop number 8 oja wango bafuna bulungi oboko ne kasimu ka 070 nya 10 5 munya anamunana ngambye 070 nya 10 5 munya anamunana oberengo banye bisinga we kisinga obukulu tibekenenyeze ddula ne balangirirwa tibe bakyasinza okuleta motoka nga za mulembe nnyo okuva emitala wa mayanja Bulade ceremonial services ku nsonga y'emikolo tukutegeza tukwetaaga omwogeso mulungi aboogeza abakugu abagenda okubanga bakwasaganya omukolo gwo tubagamba nti emikolo gyonna egy'enjawulo tugamba nti ne bwoba bwetaaga mu lulimi kife tujja kubanga tusobola okubanga tukikwasaganya bulungi nnyo tulina bakatumwa abatendeke abategeera kye bakola obulungi abagenda okubanga omukolo gwo baguweesa ekitiibwa kale no yonna gy'oli tweyune munnange tusobole okubanga tukwasaganyiza omutaka kidomola abeerawo nnyo nange kennyini nja kubanga tukwataganira wamu ne bannaffe abalungamya abalala betukola nabo wamu buli kimu kibenga kitambula malidaadi nnyo naawe alina ekirooto ky'ofuuka omwogezo mulungi tugamba nti tweyune tusobole okubanga tukwatako tubenga tukolera wamu ojja kubanga okijjamu enjawulo kubanga ekintu kye tukola kyeyo kyennyini katunoonyeze ku 074 lukaga nsavu lukaga na mutano ngambe 074 lukaga nsavu lukaga na mutano ojja kubanga otufuna bulungi nnyo selector jingo ku Jeklia sound echengenedde konyo kasa Freddy Bombo obale kubanga joli nembuza ko kutofa tulabire nnyo honorable minister John Chrysostom Muyingo yebale kuteesa ali amanga abakoze obulungi yes nange njagala kubera ngambuza honorable Passis na muganza minisombezo byetaka ugomba utye munange obula ngamba tegeza nti abalunzi benkoko mwena kino kye kiseera mbere ngamufuna kamwenyu mwenyu wambu akafuna kulumberwa wante bakasangwawo era banantamegwa mu bulunzi bw'enkoko mu Uganda mu misamu kasamu wanguzi babaletedde mmere y'enkoko ya Pallets ya Tyson Fields wandi odogifuna kono tegera kyentegeeza enkoko ez'ennyama ziwe Tyson Fields ozitunde mu weeks 5 zokka ate ez'amagi ziwe Tyson Fields olwozitandika okubiika mu weeks 26 zokka ali munange ziryoke zikunkumula amagi olyoke nawe onyumirwa obulunzi ng'otuna obutunuzi wali n'ofuwa olwano ga maama nyabo mukama katonda yampa kino emmere ya Tyson Fields eri ku bbeeyi erumirirwa ddala omulunzi nga starter egula shillings 2,350 buli kilo ate gulowa ya shillings 2,200 ate finisher eri ku 2,000 zokka buli kilo kale Tyson Fields nsange matabi gaabwe gonna kukafumbe mukasa obe natete obe mukono oba ku butebe wali ebweyogerere okulina na UN base wakisoka wempe n'okwotera eggwanga lyonna n'emmere eno gyeri okumanya ebisinga okukwata essimu kuba 079 97 noti 713 ngambe 079 97 noti 713 obere ngomanya ebisinga abago kubuzako gamade kitetika abatali wange abali akumbuzi abali eri mpozi musenyo mbalengerawo mu ekirumu kitambuza abana ya Flex Fitness Lab Jawa ne Keisha na metu babuzako bana emeri mirembe stage bagaye bavuga boda boda mbabuzako makona timu ya DJ Dunge mama Ian mama Bata Harriet Nsubu kugambo oti amwena muri madal sana mwebale kuliza lubogola simbe cyo kiraga yo class above silver Jona genzo kuza ku motoka wali road block nensanga bagaye batuliza Bashir nkubuzi zake ekintu wakitambuza bakabati mugaba mtya kichoga mota Davis samu mchana mugamba kama yebazi mama police olutya salu nenda lungu magufoli namwe tubuzako mugamba mtya batuongedde ababaka n'engeri gye bakoze mu kyokka amannya genina wano abasinga abasembye bonna baffe bawano baganda ba musenti buliriza Samu Kuteesa ono wadde ng'erinnya muli wuli yali eri naye wa musemba bule wano yasemberayo ddala ne 0.2% semba bule bojoga togande wa musemba bule wano semba bule era waliyo semba bule esaza lya kabaka litwalawo Judith Babirye yamuddirira ne 0.2% so zigalabuzi munyankole Kahamba Galabuzi Dennis Sozi ne 0.7 Kasozi Ibrahimu Biribawa 2.6 Kato Paulo Lubwama 2.6 soko linyemu katona obusinza bola bali siyo giraba
akulembedde abasembye Sam Kahamba Kuteesa asobola okujja ne opposite ne kati banna naddamu era n'atuula butuuzi ate nakyakoze mbongere enkoma abaganda batuswaziza balimba kano kaseera k'omuwulizo wa binsanga wano bwe tuteesa naawe oteesa wano mu binsanga wano twawula ensonga ku muntu songa olunwe ku nsonga so si ku muntu ne St. Juliana High School sono ly'abawala n'abalenzi lya one A-level lisomesa arts ne sciences lirina amazzi agatesalwako ne solar energy lisangibwa jjolwe ku kilomita 4 ng'ovuga Gaza Manyanga Road kumpi ne Jomai Housing Estate ey'e Manyangwa lyawandiikibwa Ministry of Education twala omwana wo ku St. Juliana High School. So balita St. Juliana High School motegama yes we can Gaza roundabout kilometers nyezo Kakalaji Road ojja kusanga ekipande wali Manyanga si wala nnyo ojja kulaba ekipande kiriko St. Julian Schools wali ni junior school nina Mugongo Center Road nayo tulinayo branch kibeere mutwe gwo n'omwana mugamba mama ze njagala genda mu St. Julian oba taata kibenga kyekyo maridadi sana kyetaddeyo nagolayo bakivujirya mu sente kigamba abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga boogerera bavuddeyo kwesimba mu NRM mbu basusa obukadde bandirekedde abavubuka kyamagezi okugoba abantu abakuze mu byobufuzi nebirekerwa abaana abato abatalina bumanyirivu si kubagobamu naye omuntu bw'akudde ebbali nze ndawusi bwe mba nkola naawe oba okyampuliriza gw'onnuŋŋana nsiganyi twakikolanga bwetukiera kikolera era okimanyi bwe nkigamba otaligoga ebigambo biba byabakadde wano okkiriza ekyata essebo ekisooka ekikomezaawo abakadde mu byobufuzi abavubuka tebakoze bulungi abagenda nga bagamba nti naffe abavubuka katugende abavubuka bagenze batandise kulyako buli n'abakadde abatalina kye baakola ne bafuna omwaganyi ogwewolereza nga bagamba timulaba kyebbetwawa embeera yaffe bajono byebikomyawo Gilbert Bukenya nga yeekwasa nti so zitakoze ate nga era sozi munange omulaba vice president waffe tetuganya akomawo naye kakati mwami sekandi yo bamulisiti ali mu bakozi ali mubaganda naye abantu bwe batyo enewe kati nga ye mwami Museveni tumwegayirira bwegayiriza okudda takyayagala luli yayogera ekigambo naga nti kati Uganda alisolukandikuba chairman okwesimbawo ku flag enale sol oli yandi talina sente oyo simbu alayika naye yadde ayagala mawulire omanyi media coverage bwoba ogyetaaga osobola ogenda okugjayo ekifo ky'obubaka kuba ayagala kyabubaka fena tukimanyi ono yabadde ayagala just tumutambulizeeko kubanga bw'abazze yabadde tamanyi nti ekibiina weetaaga obukadde 10 nekino nekiri yabadde Hello Radio Simba kale sebo najjako sebo sebo kifuuka wankinda naye omanyi mutino abantu bonna ababadde mu kintu kino baganiddemu kadaga agambe tavunnaddulisa no okirabira ku bifo bino bye bamaze okusunsula bagali abawadde empapulo buli akibaddemu yakomyewo Samuel Ngola ogenda kulaba Moses Kigongo mukyala Kadaga buli omu bonna ya Moses Kigongo babitegedde oyo babinnyonnyodde bulungi nnyo obuzibu abantu bano tebalina birala bye baasoma ebyobufuzi basoma bisomo bwe bagwira ebyobufuzi ne gufuuka omulimu gwabwe omusomo gw'omu mutwe kati omuntu abantu abamu okubajja mu byobufuzi oba omugobye bugobi ku nsi era ojja kwekanga nga abamu oluva mu bifo bagenda kuwummulamu ebbanga tono bafe kati katubuuze mwami Sekandi kiki ennyo kyakyayagala okufuna kyatannafuna ayagala byebyo okulebuukana ne kampeyini leebuleebu nti afunemu nti wamulabire yabadde nga abakadde abawa sente ng'akuba dansi mulabye ekyanna mukaka ayina wanyi ndawusitogezaamu bwogezaamu ate bitama nnyo vice president bw'aba azina obanga obema gali akutta oluwaya amunyenya bwati ale musituke tuyimba oluyimba 2020 mu kikadde ne 2020 mu bwomu mu kipya nga bwe twetegekera okuwulira ekigambo okuva mu bizonto do re mi fa sol la ti do 1 2 3 enter
ekitiibwa kyenalemu kirabika kigenda abakadde bagala nnyo okwesimba mu bifo abatini balayidde okugoba abakadde katulinde tuwulire gye biri